Anything Media. Right, Honorable Anita Mongi alabudde bannamawulire abasaka mawulire ga Parliament mwewale njwanjwa kubanga etteeka ligenda bakwata. Ate omuyimbi Spice Diana ayogedde ku mukwano gwe omukwano gwe gw'ekimmemmette ne manager Roger era manager we. Ate akatambi ka Dr. T amale nga ayogera ne Sabazonto kabunye social media. Bana Mubende ne Kasanda batabukidde government olw'ennaku 21 bawa government lyasobola okubeera nga ate bawa bagambye tetugenda begomenkiriza. Bana Uganda katubalinde. Mugamtame nabali mitoni bekwange benjawulo kansente mbeera ebatambulira bulungi ekyemisana mwasobodde okubeera nga ate mukifuna Mukama Katonda nno mulungi nnyo ddala. Kakati nno amulega asobodde okubeera nga ate nga kuleetera mangi gano gemere gaffe amasu tubeera nago emitwe wano ku TikTok wamu ne wano ku Facebook ayi ne tuba namuli mbujjufu wano wennyini ku YouTube. Right, Honorable Anita Monga asobodde okubeera nga ate alabula bannamawulire banene abasaka mawulire ga Parliament nga abagamba nti ekyamazima mwewala okubanga ate mwogera ebigambo bya njwanjwa kino nno kigenda kubeera nga kibaviirako obuzibu. Bino ayibagambye wali eribadde nga abakulembeze aba Uganda Parliament Press Association wali nga basobodde okubeera nga ate balonda abakulembeze baabwe abajja. Yuki ate ekibiina kino kibadde kikulirwa omwami Moses Mulondo naye kakati Sam Ibanda Mugabe yakikulira. Yadde nga basobodde okubeera nga balayiza omukulembeze waabwe Sam Ibanda Mugabe wamu ne bakulembeze bannaabwe bagenda okubeera nga bakola nabo emirimu. Bw'atyo Right Honorable Anita Mongi n'abagamba nti mwewala okubeera nga mufuna amawulire agali half-baked, mufune amawulire ge mugenda okusobola okuba nga ate mutuusa mu bantu nga tegagenda kutta mannya g'abantu kubanga we munakikola kigenda kuba nga ate mugwa mu tteeka lya Computer Misuse Act ate mujja kuba mukajjootoka. Ate akatambi ka Dr. T amale kakati nno Dr. T amale luno kandukuviire ku ntono mwana tutuuza ya lukugunyu. Akatambi Dr. T amale akasinza okuba nga tekatambula ku social media kaneeno Dr. T amale awulirwa nga ayogera n'omwami Sabazonto n'amugamba nti mwana tu mukwano gwange yamba ekyamazima eno gye nalaga mu NRM nalowooza ngenda kufunayo omusimbi naye ekyamazima okuva lwe naveeyo nenzira mu NRM ekyamazima akasente sikyafuna. Ensimbi zenfuna entonotono zengendako wali mu comedy store nawaleeba abampisa eyise emitwalo 10 mitwalo 5 mitwalo 2 ekyamazima wenzigattagatta tezinyamba. Dr. T amale ono nabamujjukira nti bamugobye awantu wangi nnyo ddala oba si kyo yeegoba yekka. Mu Bizonto yavaayo yaliko ku BBS Terefayina wegamba tategeerekeka. Ono tasobola okubeera nga tetumulaba yasobola okuba nga addayo wali ku Radio Simba neyetondera omulangira Ndawusi neyetondera Sabazonto wamu ne banne yasobola okubeera nga ate asobya naye tebasobola kubeera nga ate bamuyamba. Dr. T amale atandise okubeera nga ate ebintu bimutabukako era bwati nasobola okubeera nga akayukira Sabazonto n'agamba naye musajja gwe oli mubi nnyo ebitagambika ototya akatambi kange nga njogedde naawe nenkubulira ekyama kyange ekizibu kyange nenkikubuulira lwaki okiraaja ate mu bantu. Dr. T amale yamaliriza n'okunaagamba n'omusajja nti woba oyinayo akalimu muganda wange
nkubira kubako nkeetaaga. Tokudaalanga ng'olina eddaala ly'otuuseeko, Mukama Katonda asobola okulikuggyako. Gumiikiriza ekyo kyonna ky'oba oliko, tomanya oyinza okkifunamu ekisinga okusinga olulunkanira ekyo ky'otannafuna ng'olowooza kyekijja osinga ky'oyina. Ebyo bigambo bivudde mu nze Lwanga Shafiki. Ate ye omuyimbi Spice Diana kyadda kyasobodde okubeera ng'ate ayogera ku mukwano gwe ne manager Roger. Manager Roger ono nno ye manager wa Spice Diana. Spice Diana jukira nti ebigambo bingi byatandika dde okuba nga tebiyitingana nti ye ne manager Roger ekyamazima bakola jijijijiji dingi dole n'ebintu ebirala era nti balina mukwano ogw'ekimmemmette. Bwatyo Spice Diana asobola okubeera ng'avaayo ku mukutu ogumu, bwatyo n'asobola okubeera ng'ate ababuulira amazima nti nze Spice Diana wentuuse seetaaga manager gwe ngenda agenda kubanga asooka kunneebakako ne mufunamu, wabula neetaaga manager agenda kumanaginga music wange kuba ne ssente zo nzirina, kati seetaaga mpa ssente, wabula neetaaga managinga music. Manager Roger manager wange mu music tasukkawo. Anaasembayo bannabubende basobodde okubeera nga batabukira gavumenti ne bannakasana yagamba nedda wewe wacha wewe toyinza kunkangakanga, wabula jangu njogereze oteekeko ne kasebo Pulezidenti Kasita Museveni yabyogera. Abe Mubende jjukira nti John Ruth Acheng Honorable bw'atyo yasobola okubeera ng'abeerawo ku lwa gavumenti n'asobola okubeera nga ababuulira nti ekyamazima mukyalimu empulunguse, mukyalimu contacts nyingi ezeetaaga okuba nga ate zinoonyezebwa, era asobodde okubeera nga avaayo n'agamba nti ekyamazima ennaku zino 21 tujja kuba nga tusobodde okuba nga tufuna abo bonna ba contacts baba abalwadde, ate musobole okubeera nga mulya butaala nga bulago bwa nkoko obutasibwamu mukowa. Kakati nno baleno bayongeza ennaku 21 naye okusinziira ku kibitongole ekya World Health Organization kyasobodde okuba nga kivaayo ne kigamba nti mu Uganda Ebola yakakwata abantu 15, 64 balukombyemu olunsu. Dukandi President Museveni ono yasobola okubeera nga asiba kasanda ne Mubende nginda kusoma 15 mwezi ogw'okumi nabo w'ennaku 21. Kakati nno babagambye for 21 days bwatyo. Jukira nti Ebola yasinga okuluma abantu waneno mu Africa yali wali mu West Africa, yaluma abantu 1,300 bonna baafa. 1,300 bamukomba mu nsu besonyomereyo ku nsente ne bagamba katuyiyeke ekibanje walala. Omukulembeze balina waabwe waneno naffe tuyina owaffe. Omukama akunkomere tusinkane olungi.